Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Afande Lusoke Kituuma asambaza ebibungeesebwa ku mikutu emigattabantu nga bino biraga nga ab'ebyokwerinda batulugunya kw'ossa n'okweyambisa eryanyi erisukkiridde bwe baali bakwata abavubuka abaali beekalakasa ssabbiiti ewedde nga beemulugunya ku buli bw'enguzi obususse mu bakungu ba gavumenti. Waliwo agambye nti abasibe abamu baba batulugunya nga bali mu mikono gya poliisi. Waliwo information yali eyita ku mitimbagano egya Twitter. Abantu abagamba nti kyaliwo bo mu kulaba okwabwe tebatuwa mannya g'abantu bakola ki abayisibwa mu buzibu obwo. Ne gye buli eno embeera naddala ku nguudo ezoolekera Paalamenti, ab'ebyokwerinda bakyetalanga Namutalo Munyageko ente era nga bazikozesa basooka kubuuzibwa 4 n'akataano ng'abeekalakasi 104 be baakwatibwa nga ku bano 10 baasimbibwa mu mbuga z'amateeka amangu ddala nga baakakwatibwa. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire bamusanze ku kitebe kya poliisi e Naggulu, Afande Kituuma ategeezezza nti kituufu bajjayo amaanyi mangi okusobola okuziyiza okwekalakaasa kuno, wabula ng'ebyogerwa nti abasirikale batulugunya abeekalakaasi si bituufu, ng'asibye abalina okwemulugunya okugenda ku poliisi beekubira enduulu. Streets za Kampala bweba mu intelligence yaffe tuyina okwekengera nti threat ekyaliwo, tujja kubeera ku streets okwo okulaba nti tukwasisa amateeka n'okuteeka obugundi tukiyite obutebenkevu. Bw'otuusibwako obuzibu jjangu otuloopere, kubanga ffe buli we batuloopera tulina kye tukolawo. Wabula n'atendereza n'enkola y'okulwanyisa obuzibu emisango nga beeyambisa embwa enkonzi z'olusu ng'okuva mu mwezi gw'okuna okutuusa mu gw'omukaaga zibatuusiza ku bamenyi b'amateeka bangi. Ate ye omwogezi wa poliisi y'ebidduka Afande Michael Kananura asabye abantu ababeera okumpi n'ebifo abawagudde obubenje okweyisa obulungi eri abantu abafunye obuzibu ng'agamba nti abasinga bababbako ebintu byabwe. Temubbanga ku bantu abagudde mu kabenje, ate mujja kusigala nga muvumirira ebikolwa ebyo ebyandiviridde mu bantu abalala abazzeewo okubanga balaba ako akabenje. Omuze guno gubaddewo nnyo nti akabenje buli kaggwawo abamu ate bajja okutwala amasimu ga victims n'okubakwata mu nsi okutwala essente oluusi n'abafu. Ekintu ekyo kibi nnyo ate tukivumirira. Asibye n'abagoba b'ebidduka ebibeera bikoze obubenje okwewangayo eri abakuumaddembe era babawe n'ebibakwatako wamu n'abantu be babadde nabo mu mmotoka kiyambeko poliisi mu kunoonyereza. Olina okuba nga ogenda mu maaso n'okuteekateeka okukubira oba okutegeeza poliisi ng'ogitegeeza ekifo akabenje kekyaguddemu ate ne number plates ez'emmotoka ezigudde mu kabenje nga kw'ottadde n'abantu abakoseddwa mwako akabenje. Matias Ssekanjako yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.